Omwana wa Katonda ow'omuwendo omulungi eno eya leero wasuze otya? Happy Sabbath. Nga bulijjo ssaawa nga zino bwe tuwuliriza omulimu gw'enjiri Missionary Report nga bwe gukolebwa okuyita mu mawanga ag'enjawulo okwetooloola ensi. Nga ne sabbiiti yaffe yaleero ennaku z'omwezi nga lumu ogw'Okwakubiri 2025 omulimu gw'enjiri guvudde mu ggwanga erya Brazil. Ng'omulimu era guliko omutwe ogugamba okuyigiriza eby'obutaggwaawo. Nga gukwata ku mwami omukulu Washington ye Munyumya. Okuyigiriza eby'obutaggwaawo omwami Washington abyogera atya? Wuliriza emboozi lw'onootegeera kye kitegeeza. Omwami Washington anyumya emboozi eno ekwata ku bulamu bwe bwe yalinga akyali muto. Agamba nti taata we y'omu ku bayizi abaasooka okutikkirwa ku ttendekero ery'omu mambuka ag'ebuvanjuba mu ggwanga lya Brazil mu mwaka 1943. Kale obulamu bwe agamba nti bwonna bwetoololeranga ku ssomero. Yazaalibwa ali ku ssomero okwo era bwe yagenda akulaakulamu mwana wange naye yatandikanga okulootanga bambi naye asomereko ku ssomero eryo senga aba akuze. Mukulu Washington atugamba nti bannange ekirooto kyamala ne kituukirira naye bwe yeegatta mwana wattu ku ssendekero era bwe yamala okusoma ate naye n'atikkirwa mu ssomero erimu taata we mwe yatikkirirwa. Kale agamba bw'amala okusoma yeegatta ku kitongole ekimu eky'ebyemisolo mu ggwanga lya Brazil. Mu kiseera ekyo yanoonya omukyala era n'amuwasa era Mukama n'abawa ezzadde ery'omwana ow'obulenzi. Ng'omwana ono agenda akula ow'obulenzi, mwami Washington naye yafuna ekirowoozo era naye n'asuubira nti balumu era mutabani w'ono aliba akuze naye alisomera mu ttendekero eryo. Mukulu Washington atugamba ng'ali mu kusuubira Mukama amuyambe omwana we asomereko mu ttendekero eryo, omuyaga gwajja ne gugoyagoya essomero eryo ne lisaanawo. Ogwo gwali mwaka gwa 2000. Okusaanawo kw'essomero kwasannyalaza abantu bonna abaali balyagala nga ne mwami Washington omutadde. Kyatwalira ddala ebbanga ddene nga tebalina wadde essomero, wabula nga wayisewo emyaka egiwererako ddala Washington awulira amawulire nti waaliwo ekkanisa eya Seventh-day Adventist eyali akuze ettaka awaali essomero liri eryasaanawo nti era nti nabo baali bagenda kutandikawo essomero. Wawulirira amawulire gano Mr. Washington yali abeera lesife. Kale gamusanyusa nnyo newankubadde nga yali ku kyalo ekyali kyesuulidde ddala nti ng'ovugirawo mayiro ovugawo essaawa 7 okutuuka ku ssomero lino awaali bwasaanawo, anti bambi yali akyakola mu kitongole kiri kye yali akolamu eky'ebyemisolo. Distance teyamweraliikiriza naye essanyu lyali ssufu nnyo. Agamba ng'ali ku kyalo lesife obulamu bwali bulungi nnyo, yali yagula amataka kwegamba ng'ali mu bulamu obulungi. Agamba emyaka egy'okuwummula nagyo gyali gitandise okumuwubira akatambaala. Yali akyayagala yeegatte ku ssomero eryo erinaatandikibwawo aba Seventh Day. Era wano yawaayo okusaba, yali ayagala akyusibwe ku by'emirimu ekitaali kyangu. Naye ekirungi ekitongole Washington kye yali akoleramu, ebiseera ebisinga abakozi abaali banaatera okuwummuzibwa bakkirizibwanga okusaba kwabwe. Era bw'atyo Washington yaddibwamu okusaba n'aweebwa omukisa okukyusibwa okugenda afune omulimu omulala. Ng'aweereddwa omukisa okukyusa omulimu, wano Washington yasaba nate omulabirizi waabwe n'amugamba nti ayagala okugenda okwegatta ku ssomero liri eryali ery'aba Seventh-day Adventist gye yali ayagala agende. Njagala kugenda mbeere okumpi n'ekifo
awali essomero eppya erya SDA. Bannanga abantu abo bayigiriza eby'omugaso. Washington bw'atyo bwe yagamba omukulembeze waabwe. Omulabirizi okusinziira ku bigambo Mr. Washington bye yali amugambye, yalabanga kye yali ayogerako akyagala nnyo era bw'atyo bambi n'ateeka omukono ku bbaluwa eyali emusemba okufuna ekifo mu ssomero. Mwami Washington agamba ebbaluwa yagitwalayo bw'atyo ku ssomero era bannange yakkirizibwa. Mukama mulungi. Nga omukadde Washington aweereddwa omukisa ate mukyala we ne mutabani we kino tekyabasanyusa. Ekyokusooka baali babeera mu bulamu obulungi, amaduuka, enguudo na buli kimu kye baali beetaaga baali bakifuna. Kyokka ng'ate bannange gye bagenda essomero nga lyetooloddwa kibira. Naye baatuula ne bakkiriziganya era bwe batyo omwami n'omwana n'omukyala ne bakkiriza okugenda. Kale Mr. Washington agamba yatunda ebyobugagga bye yali ayina era n'agenda n'agula ettaka okumpi n'essomero n'azimbako amaka amapya. Agamba ensimbi ezimu kwezi ezaasigalawo mwana wange ng'ate azitonera essomero. Teyakoma ku kutonera ssomero nsimbi, yeenyigira mu kunoonya abayizi okwegatta ku ssomero. Ate si ekyo kyokka, ayina n'abayizi be yasasuliranga ebisale by'essomero. Omukwano ogwo kyokka nti ate ayina n'ennyumba emu yo nga yali agiwadde omukulembeze w'essomero oyo eyali asooka. Ogwo gwali mwaka gwa 2007. Wamma gwe agamba ekyasinga okumusanyusa, essomero lyagenda okuggulwawo mu 2014. Mutabani we Yigoli ye muyizi eyasooka okwewandiisa mu ssomero. By then yalina emyaka 10 egy'obukulu. Bannange ekirooto kye agamba kyatuukirira. Olina kirooto ki kweremera ku maviivi kijja kutuukirira gwe kiwebuwebudde. Wenjogerera bino olwaleero nga omukadde Washington alina emyaka 65. Yawummula naye bw'alabibwako ayogera ku mukwano gw'alina eri essomero. Kye yali yeegomba mutabani we naye somerako mu ssomero eryo kyatuukirira. Igoli kati naye yatikkibwa okuva mu ssomero eryo, kati akwajja namusomo Jack University. Musanyufu nnyo nnyini. Kati agamba emigigi 3 egy'ab'enju yaabwe bonna basomedde mu ssomero eryo. Ugamba otya? Panambukano Adventist Academy erinnya ly'essomero Washington agamba akkiriza nti essomero lino liteeka abaana mu kkubo eryolekera mu ggulu, kyokka ate basomeseza ddala. Bannange musanyufu nnyo. Wano ne wava omutwe gwaffe obwadde bugamba nti okuyigiriza ebyobutaggwaawo. Ewammwe muyigiriza ebyobutaggwaawo, ebisembeza abantu, ebyagaliza abantu ekkanisa, oba ebakutunulako badduka buddusi. Ekyo kankikulekere. Wano watusabira ffenna mwami Washington bambi okuteekanga mu bbaasa lyaffe awali Ssabbiiti e13. Lwaki atusaba? Anti ekirabo kye tugenda okuwaayo kigenda kuyamba okuggulawo ekkanisa ennene obulungi eneetuuza abantu nga 5 ku ssomero lyaffe Panambucan Adventist Academy. Batugamba nti boka babuulira enjiri bituzimba ekkanisa. Zimba ekkanisa mu Panambucan Adventist Academy. Mukama akubeera omukisa nga ozimba ekkanisa mu ggwanga lya Brazil. Happy Sabbath.